kakati agezaji jeko mugambe Prime 7 ajeko ifreeze kankubure no kubasinkana kati mwono nabisera bya encha mugurewo mukore mutunda amatagare mo kufa osibya wakaduka na kutano ntishikoze mu 7 aja kwegayirire ne George twese motoka gestura mu parking bakubanja airtime tolina mu biz oberawo ngo utandika kusiba ngo okora nze ogenda kumyuka enviri mu 7 tagenda kogarwa na kukumi burawo mugase ebintu bingi okitegeera hati gwagamba bakuyigirize Kasajja abayigirize ne mu 7 babisomera wa gomanye myaka Kasajja je yasomeramu yali akozesa ifreeze kakati yagijewa kanti katinze kunedda abantu batekiniku webali soma kiretera ati abana Uganda batekiniku people webali nkugambye gwe alina business ekitegeza abasubuzi bano mulanga bagukubidde wantu awakyama ndira wakyama bayina kugenda bantu abatufu kubanga kati mu 7 katagenda basinkana bagenda kusigaranga wagale ngeduka zigale situmanyi kye bazi kati nze nkugambye olina okumanya nti ngadde wenzigadde wedduka n'edduka bwe ndigalawo impact yacho erichi ani afiirwa goyinzo gambo olenya government nedanze kankubure government yagarawe myaka 2 nga temukola yagwa mwera bide mu covid ndimwamare myaka 2 nga muri waka ate ne mwene mutwalayo sente kandi mwese munsobera ate ne muzikwata eza business ni muzitwala yo mumuroza business government bwe mwagarawe myaka 2 nete bako cheba gwenda kwetano zezina sura government ulira bino ulira government number ulira bino alo wanjisebo Uganda wange okiryotya ndi bulungi muna Uganda otyeyo je bale mirimo era nkwebaza okuweza bana Uganda wamu ne mukulu tugume ani ono kutevaza kuno mnywanyo beni nga sino bwana kisunga ekyamazima ensonga y'emisolo finanga bana Uganda tukutteko okuva ku muntu ali wansi paka koli omusuubuzi ali waggulu ekintu ekinyiga omusuubuzi ali waggulu alenze wa wansi bannayi kiba kinyigira ddala kubanga obongeza emisolo nti wajongeza omuntu ali waggulu kirizo bagana agenda kunyigira nze ali wansi benga atenza omusolo so ngate ne service nyingi ngafe bana Uganda so ku service abalenge benyini mu government bebafunamu bebagejje embuto muri kugamba nga bebeyagera musedeza ffe yenga ate government yo ekyabucha ku matenge gamati ongeza omusolo mu kino tebeza misolo emeka jibateka ku business za Uganda mu kibuga wesinga na wali omusolo gw'abapangisa omusolo gwaki business emu ne bangereke emisolo nga 10 dada osunga bina Uganda yagenda bera wate dada government edonga erumiro ku bana Uganda mami tugume wanjisebo nkulira sebo Kyo muganda wange embere yo bana Uganda fene tunyigira wa musosoli ekali waggulu era kino ekinyiga omusuuze omunene wizata wa wansi ngosowa obinyo kubanga atenza asembe okufuna akatono anemba nga ate nkosowa kinene sabuni embangu gwa nusu kakaaga ng'ate nkufuna 15 olunaku bafunira muwa bage tubereremu nga bannayuganda tuna gye tujja sente kale webale nnyo webalire ddala abennakisunga bagambe ayinza okubanga wadduuka naye bw'omubuuza n'ogamba watandikira wa omuti gwa sabuni okugutunda kakaaga nga gwali ku sirinje 25 nga tunagenda mu covid bali bakongeza omusolo gwa sentemeka tayinza kukikugamba hati bwe odde ku muna Uganda omubbe just lyali bula amuteri lyali chokanga omulina bali bamulina waliwo bola ya sabuni bali bamulina ne bongeza bali bamulina naye tebayongeza lwa musoro tebayongeza lwa musoro bobate oyongeza lwa musoro bana Uganda no babba katolwarero owozota nti omusoro gwe kuletedde okwekala wano mu Uganda ebintu ebisinga bisobola okulinnya ebbeeyi naddala babituusa ku bantu ababikozesa mu bulamu bwa bulijjo bisobola okulinnya ebbeeyi okusinziira ku bbula lyabyo bwe birabika nenga tebirinnya lwa musolo mbuuza yes bwe birabika mubizaayo ebimu biddayo ko mwali omupaka sakugambe wali otwalira sirinje 15 okutuuka ebujiri kakati otwalira sirinje emitwalo 2 watandika okutwala emitwalo 2 mbiseera byaki ya covid abuddemu kakati covid yaggwa wazaayo wakiri wandiziza ku mutwalo ati n'amafuta tegannaddayo anti byebyo bye mugamba buli omu ayongeza bwayagala tetuyinza kubeera mu ggwanga nga lyo lyakubeera bwe lityo tekisoboka okitegeera katukole tutya anti kakati kye mulina okukola nze kugambye mweteekateeke gavumenti empya ekola ki ejja egenda okutereeza bino byonna ekyo ngamba nasinakimanya President Museveni nobwanaakola ate takyasobola kumala myaka 10 emirala ng'akyali pulezidenti wa Uganda ne banne
kubanga bonna abasinga bonna asemba y'obuto ye General Tafira ne myaka 78 abashikate bonna bali 9 hati gwe choba okola somesa omwana ate weteekateeke bulungi bwo ife tugenda bategeeza engeri gy'okukola mu bizinesi kyandibadde kirungi n'engeri gy'okweyisaamu gavumenti empya okujja ng'eneevuddewo erina byetereezezzaako ate n'ebitereeza etya kati gwe egenda bitereeza etya eri ejjereme kusanga wulira eno erina amabanja obuse 10 n'omusobo ng'ogyeko ekyo enguudo zonna oziraba binnya ne mu byalo ne mu kibuga amazzi amayonjo tewali amasomero gafa amalwaliro temuli ddagala buli kintu kyonna kijeetuumyeko eno tekyasobola kukola kintu kati kitereeza Uganda ne watabaawo kwekalakaasa kyemulina okukola ebyokwekalakaasa soge tubiteeke ebbali tutereeze tumanye nti eggwanga ligenda kufuna ate obukulembeze obugenda okutereeza eggwanga lino wangi sebo obale kuwuliriza sebo nzemafabi azidi mpangabira wano mpata mami video netugume gavumenti yogamba eddako ya Geno MK kanaawe Geno MK yeddako yabitereeza ebyo bye mulimu ebyo muganda wange Roziyo Peterson Kagogwe muganda wange mbadde mpuliriza abasuubuzi naye ensonga emu gye beemulugunyako nti gavumenti egenda neleeta enkola oluusi nga si mbi naye nga tesoose bulungi nnyo okugisomesa bulungi nnyo bantu zeŋŋamba abasuubuzi abamu tebaasoma tebamanyi enkola ya histories ekola etya gavumenti yali badde esooka nesomesa abasuubuzi nabo osanga bazisanze ng'enkola nnungi babayita mu misomo ne bagana okugenda neewuunya nga mbiseeko mu kibuga Kampala gavumenti abantu banene beesoosowaza nga bayinvesita abamu nga ndaba baago bazibu osanga omusuubuzi owa wano ng'ate akola emirimu gye gimu n'omugwira nga nange wenzeno mu kyalo nga nimye entula zange nsobola okukumpiitinga wamu n'omuzungu avudde ebweru mbu yinvesita awo gavumenti eno ebimu erimbamu kale webale nnyo webalire ddala batulabiro bagambe tubaagala nnyo alo mwami Kagugwe wangi munnaye webale kuwuliriza mbese kyanze ndi Kalangala essebo nina kyembadde njagala okubuuzaako ggwe oba mwami Tugume ensi yonna erimu obuweereza obulungi eteekeddwa okuwa omusolo naye nze kyenjagala okumanya era kyesimanyi okugezanga ogwo omusolo abasuubuzi gwe beekalakaasizaako nze nandibadde nsuubira nti gavumenti n'ekitongole ekikwata ku kusolooza omusolo nti basobola okutula n'abasuubuzi ne tukubaganya ebirowoozo ne bagamba tugenda kuleeta omusolo bweguti nebweguti tugusasulwa bweguti naye kiri kitya omusuubuzi naye naawa endowooza y'okusinziira ku musolo ogujja nti nja kugusobola oba bansalireko bwe kiti kikyembuuza gavumenti yo mu tteeka erina okuteekawo omusolo gwonna gwesazeewo nga yo nga muteeka okugusasula tekiteesebwako oba kyenjagala okumanya ssebo webale guno si musolo nkola ya kusolooza musolo bakugamba olina okuteeka muki risiiti ebeere nga risiiti yeyo yennyini gy'olina okuwa buli kyotunda kibenga kifuluma tolimba nti natunze ekintu kakadde ate nempa risiiti ya 10,000 nedda jjukira enkola eno eri ku online buli kyotunda n'okuba risiiti eri gavumenti eba emanya nti Tugume atunze omuzindaalo agutunze ssente bwe ziti kakati awo simanyi gavumenti wemanya ekikuleetera okukweka kyekiri kyenkugamba ekyokwagala okubba omusolo gavumenti butamanya eremu okumanya naye ate jjukira buli byoleeta okuva ebweru byonna bibaako ne bill of landing yeyeraga biki byoleese nga bwe byenkana ne sente zewabiguze kati lwaki otuukawo n'otandika okubikweka oba kitegeera awo obuzibu webuze kati abantu bo balowooza bannayuganda nti gavumenti yaleese omusolo gwa IFRIS nedda guno si musolo yaleese enkola nti buli kyotunda kubanga kibaddewo nti oli agenda n'asasula obukadde 2 n'asasula renti oba obupangisa ono n'amuwa risiiti ya 2,200 gwe lwaki tokyebuuza lwaki gwe osasula bukadde 2 ne bakuwa risiiti ya 2,200
kati kamune mmemtwaro kinana ne batakura gati wazisasudi okati atenga ye akuteka kuningo sasura bukade bumeka bubiri so yensonga ntimo bakubaraga risiti ndala ate nga sente bafunye ndala tumbe umbe ensonga zino twagala genda mawulire sawa 3 anti kakati kubumba nze ngamba bana Uganda kibalina okukola okusingira ddala abasuubuzi baveemu amalala baveemu okweraga baveemu okwejalabya bayimanye nti balina okwebuuza omuntu kyotamanyi obuuza bagende mu misomo gya URA n'ebitongolere bakozesa abaana abamanyi abasoma ebintu ebyo kubikola kwanga muntu goteekako nga accountant alina okubalira business yo n'okutambula obulungi ekyo kugende wa President Museveni musinkana bakireke ekyo tekiriyo lwaki ate kati Museveni akole kiye Museveni abimanyi gye yasomera Tanzania yasomera ifreeze yagisomayo ye overall w'eggwanga ye kamala byonna bwagamba ati kino kikole kakati ageza agijeko mugambe Museveni ajeko ifreeze oba Kasaiji agijeko ogenda mukola ajijako kankubule n'okubasinkana kati mwono na biseera byammwe enkya mugureewo mukole mutunda amatagare mokufa mutunda amenvu gammwe muleme okuliira obutogo ku lubaraza mbarabi bali ku butogo bali ku buugi baseka bali kuki bali bitali mugureewo mukole nze kubuulira amazima mwe mwefiiriza mweka gwolowooza gavumenti sigisala nkugambye emyaka 2 Uganda yonna nga nsigale gavumenti yasigalawo Museveni yakoga kali gwe osibyewo akaduuka ennaku 5 nti sikoze Museveni ajja kwegayirire agenda kugaana okusinkana okumala mwezi mulamba gogenda okubonaabona tonasasula fees bakubanja ku simu bakubanja kuki mafuta tolina n'aba bakuwa akatogo enkya bagenda kukakuma kubanga bakubanja ng'amabanja gali wanawa bakubanja ku simu bakubanja ku somero school fees wosula bakubanja buli kimu kyonna n'amafuta tolina agakutambuza ne George twese motoka jestula mu parking bakubanja airtime tolina MBs obeerawo ng'otandika okusiba ng'okola nze ogenda kumyuka enviiri Museveni tagenda kukogarwana ku 10 gulawo okole onako olw'enkya mugureewo mukole otherwise Museveni enaku 10 tezigenda mukoza emyaka 2 jaggwako ng'alya ate nga mwe mumutwalira sente aleze mulina okweraga kwammwe nze mbasiibudde tugume omwejere Gideon musajja wa Kabaka gwe tubadde naye lunaku olwaleero kadde ate atubulidde ensonga zonna n'abasuubuzi abagamulekerawo okweraga n'okwejalabya kozi wagambye bagenda okusuubula n'obukadde 2 ng'ayina kabiri bwakuliirayo n'akomawo nga teziyinza kuva mu byasuubudde kale katukomewo n'amawulire nze Kagogo Fulgencio Peterson atakumbira mpeera abakuume wangala nnyo Ssaabasajja Kabaka awangale beemi